أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بيده ملكوت كل شيء وإليه تصير الأمور، وهو الذي يخلق ما يشاء ويختار ويأمر وينهى، وليس الأحد من البشر دخل في ذلك. سبحانه أعز المؤمنين بعزته وضمن لهم الخلود في جنته ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم وبارك وزد عليه وعلى آله وصحابته وكل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tusaba Allah nanyini buyinza nanyi matenda atusime, tumusaba omutonzi Allah atuseko obutebenkevu n'abantu baffe ne umma ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okutwalize wamu. Tumusaba jalla jalaluhu awonye abalwadde endwadde ezibaluma, amalire abalina ebizibu byabwe, innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Abampuliriza, tugenda mu maaso n'omusomo gwaffe oguyitibwa nikahu, ebikwatagana ku bufumbo. Omulundi ogwaggwa twawunzika ebikwatagana ku mahale. Nkakasa bulungi nnyo nti buli omu ategeera kye bayita amahale kiki era kitambula kitya. Bantu bangi abalyazaamaanya ate bantu bangi abalyazaamaanyizibwa. Abalyazaamaanya bangi ku sayidi y'abasajja ate abalyazaamaanyizibwa bangi ku sayidi ey'abakyala. Imma bijahali hadhihi almalumaati, okuba nti eyinza okuba ensonga olw'obutategeera bintu, awo bidhulmin, oba ensonga eyinza okujja nga ya bulyazaamaanya bidoni sababi nga tewali ki, bidoni sababi nga tewali nsonga. Twagamba omuntu akubirayo amahali g'omukyala ajja kutuuka mu maaso ga Allah ng'abalwa nti zaniyan, mwenzi. Kale nno abazannyira mu nsonga ezo balemezi zannyira mu nsonga z'amaanyi za buvunaanyizibwa bintu, ogenda n'obiwulira ne bikusobera. Ng'omukazi agamba nti amahale gange teyagampa naye nga bazadde n'abaana aboolira ddala emyaka mingi mu bufumbo. Subhanallah, olw'oggwamu ensasagge buli kamu ne kavaayo. Munnange, kyala ayinza okuba yakulembeza okwagala, oluusi n'okutya, n'asirika hakki y'ebbanga eryo lyonna lyonna. Ekyewuunyisa, senga wagwawo ensasagge, musajja n'agaana okutalaka mukyala w'oyo, oba ensasagge eguddewo naye banga ejulirira omukyala okweyambula omwami. Mu kweyambula kuno ekibaawo kuba omukyala waba yeyambula omwami kumuddiza amahale ge. Kiwandiikwa buwandiikwa nti amahale anti abaagalina teyagamuwa. Omukyala n'agenda ng'endagaano erumi nti amahale, kuba omusajja aba yakola ki, yakyagalina. Olengedde obuswavu obuli awo. Naye bwe kibanga omusajja yatalase butalasi, omukyala bw'atamusonyiwa hakki yeeyo abajja gimuwa ku lunaku lw'ekiyama olutaliiko kusasula bya ssente, lwa kusasula mirimo. Abaddu ba Allah, abantu balina chansi ezisobola okubeera nti beetukuza mu mbeera ezifaanaganako bwe zityo. Amahale g'omukyala ogamuwe. Bw'oba togamuwanga, bw'eba enfuna si y'amaanyi, tandika omuwaako mpolampola paka leganaggwayo. Tugenda ne twebala nti tuli basiraamu nnyo mu swala tuutwo, mu kusiiba, mu kibyonna nga tubeerayo, naye nga waliwo obulyazaamaanyi obutambula. Omuntu yenna takkirizibwa, teri muntu akkirizibwa kulyazaamaanya, kaabe mukyala we, kaabe mwana we, kaabe wa ku luganda lwa ku lusegera atya. Waliwo abalyazaamaanya mu lulimi ekika ekyo. Kasita mukyala wange, kasita mwana wange nze muzaala, kasita nze mulabirira omuntu gundi, n'oyingizaawo bulyazaamaanya, obusiraamu bubugaana. Abampuliriza, oluvannyuma lw'okuba ntwannyonnyoka ensonga ey'amahale enkulu nnyo, tugambye abakyala bangi abalyazaamanyizibwa n'abaami bangi abalyazaamaanya abakyala ku nsonga eyo. Oluusi abamu baba tebabimanyi. Omukyala abamu ayinza okulowooza ndowooza ti amahale bwe gakusuubizibwa ebbanga ne liyita, emyaka ne gigendera oba tokyabanja, n'obivaako. Kati byonna ebyo mwabitegedde mu musomo gwaffe ogw'amakulu, mwabitegeera okukwatagana ku mahale. Kaka tugenda kulaba biiznillahi tabaraka wa taala kye bayita siigatu aqdi zawaaja, ebigambo ebyogerwa wano obufumbo bulume.
kubanga bintu sibya kuba nti biri awo nti biwedde omuwadde amahali batambule bakunumbe bagenda waliwo ebigambo ebiba bikakasa ensonga eyo. awo wetugenda okulaba inshallahu tabaraka wataala tugenda kubanga tulabara alfukaha fi sigat aqdi zawaji ebigambo ebyogerwa ndabaza abamanyi babyogerako ki ku bigambo ebiyimirizaawo obufumbo. aqdi zawaji almu'tabaru fihi nniya obufumbo okubeera nti bwetaaga okuba nti enniya yekulembedde ate nga nywevu. tulabe zawaji al akhras wal ghaibu ate ye kasiru n'ataliiwo bayinza kuba nti bafumbo bwawe buyimirirawo butya nga beetaaze kuba nti bawasa. ekirala b'okufumbirwa ekirala sigatul maadi wal mustaqbal kuba nti tulaba bigambo engeri gye bikozesebwamu ejjira mu past tense ne future tense. awo wetugenda okutematema biiznillahi tabaraka wataala fa'ilun alquluba wal asma munjazike ku mitima n'amatu. ittafaqa alfuqaha ala anna aqida zawaji yutim bilafdhi tazwiji aw nikah. abamanyi beegatta ne bagamba obufumbo okuyimirirawo buyimirirawo ku bigambo ebyo ebitegeeza okuwassa oba okufumbiza wama shtaqqa anhuma n'ebifaanana ebiba bibeera nga bitegeeza ensonga y'emu yeeyo. wakitafa shafiiya walhanabila mpozi bo abashafii ne hambali bo bihadhaini lafzaini bagamba enjogera ziba za mirundi bbiri eva mu tazwiji ne nikah kufumbiza kuwoowesa. abo bo bagamba teri njogera ndala zisukkaawo. waqaalu la yanaqidu zawaji bigairihima era obufumbo tebuyimirirawo nga ebigambo si bwe bitwe ebyogeddwa kufumbiza kuwasisa kufumbiza oba nkuwooweseza. olulimi luno twagala dupangulula lubeere nga lujjira mu lulimi lutegeera kuba tuba tubyogera mu luwarabu ffe tuba tubitegeera nti bwe bitwe bwe bijja naye nga mu lulimi olwewaffe tukozesa nnyo kufumbiza. naam aba hanafi ne malikiya ate bo bagamba abaimamu abu hanifa ne maliki yanaqidu zawaji bihadhaini lafdhaini wa bilafdhi hibatan والتمليك وبكل لفظ يفيد الملك على التأبيد. bo abaimamu abu hanifa ne maliki bagamba nti obufumbo buyimirirawo ku njogereza ebbiri ze tulabi waggulu ne bagamba muyinza n'okweyongeramu okutonera oba okuwa ne mweyongeramu enjogera yonna etegeeza nti yakufuna bufuzi okugamba okuba nti mukyala bw'oba omaze omuwa amaali n'omufuga okuba nti kati oyingira mu kuba nti ogenda mumufuga saba oweebwa omukyala oyo abeere mu mikono gyo. amakulu enjogera zonna eziba zijjidde mu kkubo eryo era nga ziraga okufuna okwokuba nti kwa lubeerera. tugenda kwongera okunnyonnyoka olufuutifuuti olwo. ekyo nno kyetusookeddeko. ekyokubiri qala baadhi ulama abamanyi abamu bagamba yanaqidu zawaji billafdhi allati tuaddi ilayhi ti obufumbo bumiirawo ku njogera yonna ebeeraga nti etegeeza bufumbo bilughatin allati yafhamuhuma zawjani mata kana ta'bir as-sadiq anhuma. olulimi lwonna lwe baba bakozesezza abafumbo abiri ebbanga lye bamala nga bategedde olulimi buli omu kikyategeeza. omanyi munnaye olwaba beewasa nga amawanga ga njawulo kasita babeera nga bye boogera mazima meereere era nga yadullu ala iradati zawaji duna iltibas aw ilbiham nga enjogera eyo etegeeza bufumbo bwannamaddala so temuli kubuzaabuza temuli kweka kwonna kasita enjogera eyo ebeeraga nti bufumbo bwe butegeezebwa etuuka. wadhalika lianna aqida zawaji almu'tabaru fihi huwa nniya fumbo obugobererwa ddala nti bwannamaddala ekisookera ddala ye nniya. wala yustaratu fi sihatihi itibaaru lafzi almakhsuusu nekyoga nti ebigambo bwe bityo oba bwe biti si kyekikulembera wabula enniya kasita enyura nti ddala obufumbo bwe bwetaagisa ekyo ekikulembera. bal mu'tabaru fihi lafzi alladhi yufiidu almaana alshari'i lizawaji
ekiddako okubeera nga kigobererwa nga kitegereka yenjogera yonna ebeeraga amakulu g'okuba nti obufumbo ddala obwannamaddala obusiraamu bwe bugamba bwe bugenda okuyimirirawo era bwe busabwa. lianna nabiya sallallahu alaihi wasallama omubaka wa allah zawaja rajula mra'atan wa qala lahu omubaka ayina omusajja gwe yafumbiza omukyala. omusajja oyo olulimi omubaka lwe yakozesa yamugamba malaktuha bima maaka min alquran, yuno mukufugisiza mukuwadde omufuge kwekyo kyoyina mu qur'ani. yakozesa malaktuka n'atakozesa okugeza oba zawajtuka oba nakahtuka ebigambo bitusookeddeko wali waggulu. yakozesa malaktuka mukufugisiza. waliwo omusajja mbaka sallallahu alaihi wasallam gwe yafumbiza omukyala. kigambibwa omukyala oyo yalinga ayagala omubaka omuwasa, omubaka n'atamusiima. omusajja olwo yagamba omubaka amufumbize. omubaka n'amubuuza oyo n'amahale g'ogenda omuwa, n'agamba sirina. omubaka n'amugamba agendeko mu b'eŋŋanda ze, agende afeffette aleete ku mahale ne bwe kanaaba kaweta. omusajja ne yeetoolola embeera neegaana. omusajja n'amubuuza nabbi n'abuuza omusajja olina kyewakwata mu qur'ani ey'ekitiibwa. omusajja n'agamba nkirina omubaka wa allah kyenakwata mu qur'ani ey'ekitiibwa. omubaka n'amufumbiza olwekyo yakwata olabye amaanyi ga qur'ani, olabye ekitiibwa kyayo. era omukyala asobola okubeera nti bw'aba ategeeredde ddala obunafu bwa bbaawe tekimugaana kubeera nti amusaba amahale ga qur'ani bw'aba nga amanyi gisoma bulungi nnyo n'akisomamu awo kyaba amugambye ne gaba nga ge mahale kasita aba nga akisiimye tekigaana. naye ekikulu bwe tuleeta ebigambo nga bino waliwo ababyeberekamu so nga bigambo bijja lwa buwaze. bw'oba olina obusobozi bw'omukyala amahale, waliwo abamu abaagala okulimba abantu mu buddiini gye balaga mu ddiiro ng'ate buyaayi bwe bakulembeza. nze siina kye neetaaga qur'ani okiratu naye ng'ebya ddala akola katemba bagambe nti eddiini tebangawo gy'alina. n'abasajja bwe bati ab'emunkoola nga ddiini gye bakulembeza naye ng'obuyaayi kwe batudde. embeera eno yaliwo okukeyina obujulizi bwe tubwogedde, naye ng'obutuufu bw'ensonga kwe kuba nti omukyala aweebwa amahale. ekyo kikulu olw'ensonga nti obufumbo tebuyimirirawo olwekyo okuggyako omubaka sallallahu alaihi wasallama yabeera nga akkirizibwa okuba nti awasa omukyala nga tamuwadde mahale senga omukyala oyo omubaka abeera amukkiriza. ekigambo hiba kyajja wano lafuzu lihab in aqada bihi zawaaji nabi sallallahu omubaka yabeera nga ensonga eyo agiwasizaako oba yagikkirizibwa. kaakati ne bagamba fakadhalika yanakidu bihi zawaaji umma, ne bagamba nti ne umma ye esobola okukikola ng'obujulizi bagamba nti wamra'atan mu'mina oba omukyala omukkiriza ewahbat nafsaha linnabiyi bw'aba yeewadde nabbi okubeera nti akola ki amuwasa. nabbi nakkiriza asobola okubeera nti amuwasa nga tamuwadde mahali. mpozi waliwo kitwetaaga okuwakanyamu kuba kyogera wano kyekyokubeera nti mbaka nga bwe kyamukkirizibwa nti ne umma ye kyakkirizibwa. olulimi lwa hiba olw'okutonera oba okuwa obuwi nga tewali mahali gakoze, ekyo kiri ku nabbi kuba aya eno gyeggwera mulimu khalisatan laka min duni lmu'minin, ekyo kyeyawulidde ku ggwe nabbi watali bakkiriza. kale nno kyali ku nabbi yekka, naye wano tulaba nga bagamba abamu abamanyi nti ne umma esobola okubeera nti ekola ki ekikolerako. ekyo nedda nabbi yekka yakkirizibwa okuwasa omukyala nga tamuwadde mahale. allah waakyo yali ategeeza mu aya eyo nti wa ahlalna laka ayuha rasulu alkarim, twakukkiriza owagufe omubaka wange gwe omubaka omulungi ow'ekitiibwa. azawaaji imraati mu'mina, okuwasa omukyala omukkiriza in mallakatika nafsaha bw'aba akwewadde biduni mahari, nga kwewadde omuwase nga tolina wali mahari g'okoze eki g'omuwadde. wa in anta qabilta dhalika anti bi khatiri minka, bw'oba okikkiriza ekyo okkirizibwa okikola. allah bw'atyo yagamba omubaka sallallahu alaihi wasallama
نعم. ويبدو لنا أن ما ذهب إليه أحناف والمالكية في هذه المسألة هو أقرب إلى الصواب. تلبانغا أبا إمام أبو حنيفة مالكي كباغين لكو تشينغا كوبيتي توفو لأن العقود بمقاصدها ومعانيها unyweera bw'endagaano bujja nga businziira ku bigendererwa n'amakulu walaysat bi alfaazi wa mabaaniha so si byeyolese naki nanjatula amakulu tulabye nga bo baagamba nti olulimi lwonna olukozesebwa oba ebigambo ebikozesebwa nga bitegeeza kufumbiriganwa fumbirwa y'obusiraamu baagamba enjogera eyo egendwa obusiraamu bugikkiriza. نعم. ولذا قال إمام ابن تيمية رحمه الله الشيخ إسلام ابن تيمية أقام وينعقد الزواج بما عده الناس زواجا أقام بفنبو بيميراو نبي قيب نابان تبابير بقولتي بما منيرا بأي لغة ولفظ ملمر ونا جاتلا ينا وفعل كان تيكولوا تنا كتبينغا تيكولوا مثله كل أكد ebifana byonna bwe bityo biba bibala nti obufumbo buyimiriddewo kuba munaye abantu bawangaala ennimi za njawulo bawangaala amawanga ga njawulo bawangaala embeera za njawulo waliwo abantu nga bo balina kye baakwata era nga bakimanyi teri kabuuza nti bwe tugamba bwe tuti lwe lulimi lwe tubategeeza kufumbiriganwa tebayinza okwogera ebigambo nga bafumbiriganwa oluusi nga byawukanako n'ebiri ebyasoose waggulu ekya tazwiji ne nikah mu mbeera efaanaganako bwetyo. Wattafaka jamhuru alfuqaha abamanyi beegatta ku nsonga eno ala jawaazi aqdi zawaji lilmuslimina bighayri lughati alarabia. abamanyi beegatta ne bakkiriza nti ebigambo ebisobola okukozesebwa kufumbiriganwa bisobola okuba nga si bya lulimi luwarabu. manyi munnaye tukosebwa n'olulimi luno oluwarabu waliwo ebimu nga nsibuko diini yaffe ayaati ahadisi bikino wabaawo ebirala nga byajjira bugizi jasiti mu lulimi kati ffe munnange olw'okwagala ennyo eddiini yaffe n'okumatira ennyo abawarabu naki wabaawo ebyatukosezaayo waliwo abantu abo osanga nga bo kutuba tebazivunula ng'era oli ajja n'ajira ewaffe kintu kyewuunyisa n'abikulaku n'asoma olwo n'amala mu kimesola naye nga abantu tebategedde kyategeeza. kale munaye tulina ebintu bye twakosebwa ku bawarabu ebyetaaga okubeera nti tubipangulula mpola mpola tumanye nti kyekiriwa nga uruba buwarabu ate tumanye ma huwa islamu ate tumanye kyekiriwo ekiyinza okuba nti busiraamu. ekyo ekiba nti busiraamu tewali buddukiro kiba tuteekwa kikolerako oba tukigenderako naye ekijja nti kyajjira bugizi mu lulimi kyetaaga okubeera nga tukyegendereza. oluwarabu lulimi ng'abantu bonna bwe balina ennimi endala ne wabaawo oluwarabu nga ilmu nga irimu ne wabaawo oluwarabu nga ddiini ebyo byonna byonna munnanga abantu beetaaga kubitegeera. omuwarabu bw'aba ayogera ajja kwogera luwarabu kuba muwarabu naye bw'onooba oyogera ojja kwogera lulimi lwo kubanga lwe lulimi lwo. naye kati abantu munnaye mu kuyitawo ennyo oli bw'awulira omuwarabu ng'ayogera awulira nga irimu gy'afukumula era bw'abazze n'ayogera ebigambo byonna anyumya asobola okunyumya emboozi yonna abatabimanyi bagamba omusajja ayirimudde nadde ne ku kati naye ng'obutuufu bw'ensonga abadde anyumya ng'omuntu byandibadde anyumya abadde ayogera ng'omuntu byandibadde ayogera nga bw'oyogera mu nsonga ez'enjawulo zonna nawe weebatu we boogera. waliwo ekintu ekyagwawo mpulira kereziya oba kanisa ali kyamuliibweyo mwarabu yagenda najja si musiraamu era n'ekino abantu abamu tebakimanyi waliwo abalowooza mbu abawarabu bonna basiraamu. oliyo abawarabu abatali basiraamu. kaakati yagenda mu kereziya oba kanisa omusajja n'ayogera olulimi lwe ng'oluwarabu abantu ne batandika okufuluma ate olusiraamu omusiraamu ani amuliisa olyo bategeeza luvannyuma nti abange ono olulimi lwe lwayogera so si gamba nti ddiini busiraamu bwakola ki bwali mu kwogera embeera efaanaganako bwetyo. kale nno n'ekino ne kibeera nga abamanyi baakola bulungi kubeera nti baakitegeeza nti era baakyegattako obufuba busobola okuyimirirawo mu bigambo ebyogeddwa nti byogeddwa mu lulimi ki luwarabu naye nga bitegeeza bufumbo
إذا كان الزوجان أو أحدهما لا يفهم العربية وكبيران قوم كبفومبا بيتتغير اللمي الورب لأن ركن الأساس في الزواج هو التراضي. Pages ekulembera abantu bano munansonyiwa ebitabo babikubirako nnimi zaabwe naki kati oba olabira yagamba nti bw'aba omu ku bafumba ababiri si Muwarabu. Kirabye kyetumaze okukoonako era kizzeemu so nga kyandibadde ebbanga lye baba nga bategeeraganye mu bika bya mugundi mu mawanga gaabwe olulimi olwandibadde lujja naye nga tukyetwalirewo biiznillahi tabaraka wataala. Ensibuko empaji ensibuko mu kufumbirigana kuno ataraadu kwe kusiimagana min atarafaini sayidi zombi ala hadha zawaji bimuqtada ahkami shariatu lislami. Embeera kasita zibeera nga tezivudde ku mulamwa gwa busiraamu kasita basiimagana ekyo ekikulu. Olulimi sirukyuka oli bwagamba zawajtuka n'olulimi lwafaaga nti nkufumbiza owulidde lulimi lwe lubuzaabuza naye ng'ebigambo bisigala byebyo. Wa ala taraf akhar idha kana lahu raghabatu fi lqabul tulina wetubuuse wano wayasihu zawaji al akhras biisharatihi mata fahimat. Kasiru ye munnange okwandibadde ng'okwogera tayogera kati kasita ageza ne kugeza kwonna okutegeeza ensonga y'okufumbiriganwa era li anna al ishara min al maani al mufhama okugeza kuli mu makulu agategeerekeka. Ne muba mwogera naye n'oba ng'olina sayini gy'okoledde muntu munno ng'ayogera n'ategeera nti nno kino ky'otegeeza. Oyinza okukola sayini ng'emugamba weeyongereyo, oyinza okukola sayini emuyita, osobola okukola sayini emutuuza n'ategeeza nti sayini. Kale sayini zivvuunulwa na bwe kityo oba akasiru nowakubadde si buli muntu nti asobola kubakolera sayini mu bintu byonna naye waliwo ababikenkukamu. Waliwo abakenkuka mu lulimi lw'abakasiru abo ng'era babavuunulira n'amawulire ndooza mubalaba. Oli navuunulira kasiru amawulire n'agakuba wali kusoma experience ne wabaawo ebitonotono nga kyo kimala okugereza munne n'ategeera. Kati kugeza kuno kyekimu kasiru musajja oba mukazi kiba kimala okuba nti sayini gy'akoze ekkiriza obufumbo. Naam. Idha kana ahadu tarafai akidi zawaji gaiban ate bw'abeera nga ku bafumbo bano ababiri omu taliiwo naye wa arada yaqida zawaji ayagala obufumbo akola ki awase buyimirirewo fa alayhi an yursila rasulan. Ekiba kimukakatako kwe kubeera nti asindika omubaka au yaktubu risalatin ila tarafi akhar yatlubu zawaj oba okuwandiikayo ebbaluwa ng'asaba obufumbo. Wa ala tarafu al akhar idha kana lahu raghba fi lqabul sayidi ey'omukyala bwebekkiriza nti tukkiriza an yuhdura shuhuda ebeere ng'ereeta abajulizi wa yusmahum ibaratu rasul au risala ebeere nga abajulizi bano bawulira ebbaluwa kikyegamba bawulira bw'aba mubaka yaleese obubaka obwo babeere nga bawulira bulungi bakakase ekigenda mu maaso. Wa yashhidum fi lmajlis era mu lutuula awo babeere nga ebigambo bivaayo bulungi ebikakasa oli eyasindise ala annahu qabila zawaji nga bakakasa nti bakkiriza okusaba okumufumbiza. Wa yu'tabaru alqabuli muqayyada bilmajlis mpozi okukkiriza kwetaaga ne kuggwerawo mu ludiira awo mu lutuula nga batudde si byagamba ate eddiddi kasita babeera nga bakkiriza. Twagamba waliwo kye bayita zawaji bilwiqaala au binniyaaba okuba nti omuntu ateeka muntu obuvunaanyizibwa agenda amuwasise. Kasita aba nga mbuulidde ekika ky'omukazi ky'ayagala tewali mutawaana okubeera nti obufumbo busobola okuyimirirawo n'abikolako bulungi byonna ebyetaagisa ne basiimagana obufumbo obusobola okubeera nti bukola ki buyimirirawo ku mbeera efaanaganako bwetyo. Wabula tekikkirizibwa okubeera nti ava ku bukwakkulizo obwamuteekwako. Oli yamugamba omukyala mumpi n'amuwasiza muwanvu, yamugamba mutono oba munene n'akola opposite. Ekyo nedda ateekwa okugendera ku bukwakkulizo oli bwe yakola ki bwe yamuteera. Ate kakati munnange embeera etambula mu supiidi ate mu bwangu ate mu bunnyonnyofu. Kyangu kubeera nti ebintu bisobola okukwata ku vidiyo ng'ebyo omuntu gy'ali n'abeera ng'alaba ekigenda mu maaso.
mu mbeera efaanaganako bwetyo n'ategeera omuntu gw'ayagala n'amulaba bulungi n'ebiggwa bwe bityo naye bino ebyayogerwa tewaaliwo tekinologiya oyo ekitegeeza kyabangawo omuntu asobola okuba nti ye ekika ky'omukyala kyayagala bwekiti asobola okuba nti agawa omuntu n'agenda atuukiriza efumbo bw'embeera efaanaganako bwetyo وقد اشترط الفقهاء صيغة عقد الزواج أن تكون بلفظين كلاهما للفعل الماضي أو بلفظين أحدهما للماضي وآخر المستقبل poza amanyi bateekawo condition ebigambo bino ebikkirizwa ebyogerwa okufumbirigana byetaaga okuba nga bijjidde mu past tense oba mu future tense kyekyo okugeza mithalu alfi'l almakuza ku past tense oba ku sentence nga yakola ki eraga nti byaggwa ayaqulu waliyu almar'ati rajulu ng'omusajja alina obuvunaanyizibwa ku mukyalo okugamba onazze okuwasa n'amugamba zawwajtuka ibnatayi fulana n'amugamba nkufumbiza muwala wange olidde olulimi olwo so siga nti nkufumbiza wala manya nkufumbiza walaga nkufumbiza wala lujje nga luzze mu lulimi lujjidde mu past tense naam fayaqulu lahu rajulu qabiltu omusajja n'amugamba nti nzikiriza olidde olulimi era we luzze so n'atagamba nzikiriza wabula nzikiriza kyetaaga ebigambo kubanga bitambulira mu past tense oba future tense wa mithalu almaadhi walmustaqbal ate okugeza okujjira mu past tense ne future ayaqula alwaliyu almar'atu rajulu okubeera nti ono agaba omukyala agamba omusajja gwamugamba uridu an uzawijaka ibnatayi fulani n'amugamba nti njagala okufumbiza muwala wange gundi fayaruddu alayhi rajulu qabiltu zawaji min ibnatika fulana musajja n'addamu nti nzikiriza okuwasa muwala wo gundi kyebigambo byetaaga okuba nga bijjidde mu ntambula bwetyo naam وإنما اشترط الفقهاء ذلك لأن هذه الصيغة وما يشبهها تدل على التحقق الرغبة من الطرفين ومن يتابع تيساوا kalombolombaako tenjogera bweba bwetyo eba ekakasiza ddala eraga okwagala okuvudde mu sayidi zombi era nekibeera nga tadullu dalalatu wadihatun ala tawafuq iradatain wabaawo wano kiragira ddala okulaga okweyolefu nti abantu bombi ddala okwagala bakukanyizaako ولأنها صيغة تدل على إنجاز وعدم تقيد بالشرط المعلقة على وعد معين أو على زمن معين ebigambo ebyo betegereza binengeje bisibe ensonga obutateeka ko bukwakuliza eno neeri ti ate lunaku bwe luti ate kifuwetu kubuzaabuza kuba kumaze okuva mu ddiiro لأن الزواج عقد مبني على استمرار وفumbo buno buzimbirwa ku mbeera nga ya lubeerera والدوام استمرار والدوام ya lubeerera si kirungi bantu kuteeka nniya nti kwewasaamu biseera biki bigere nga abamu bwe balina effujjo agamba nti naye ng'akikwesi wano temukiraba naye nga si mweteefuteefu bufumbo obwo bumala mu bbanga liwera sayidi eyo embeera etera okubaawo ku sayidi zombi esayidi ez'abaami ne sayidi ez'abakyala olinga agaaka ngende ndabe abamu bakuyita kubaatisa angendeyo ndabe naye ng'ebyaddala si mwetegefu kunywera mu bufumbo obwo n'abasajja bwe batyo n'abasajja b'osanga talina mukazi wa lubeerera buli budde kuleeta kunona bw'atyo talina nniya enywera kuba nti bufumbo bwa lubeerera wabula yateeka enniya ng'eri awo yakatemba tusaba Allah atutaase so nga obufumbo munnange buzimbibwa ku nniya nga ya lubeerera obufumbo olubeera nga buyimiridde ku mazima Allah abuteekamu emikisa ne butaba bufumbo nga buno bwe tuwulira bwe bayita zawaj mutaa obuli e Irani oba n'ewalala gye buli naye nga bwasaasaana nnyo mu Irani kuwasa omukyala ebbanga eggere oba myezi 6 omwaka gumu nga endagaano gye bakola era bweggwako obufumbo oba busase embeera si ya mu ddiini yaffe si ya mu busiraamu naamu tuwunzika abampuliriza embeera y'obufumbo eyimirira ku nniya nga nywevu nga nniya ya lubeerera era okubeera nti la yufarriqu bainahuma illa almaut kujjako nga
ekijjo baawula kwe kufa newakubadde nga basobola ogwamu ensasagge ne baawukana naye si kirungi kuba nti mu nniya mwekiri wabula kiba kigudde bugu ne baawukana abantu baawukana bulijjo si kirungi kuba nti kiri mu nniya zaabwe nti ate ekiba kiri twawukane awo olulimi olwo lubeera lukola ki lugobwa olw'okuteeka enniya nti nali nagiteeka dda nti kwawukana wabula baba baawukanye nga kiguddewo bugu ekyo si kyetuliko kuba baba tekivudde mu nsibuko kati ekirala ekisobola okubeera nti munnange kibaawula kwe kuba nti omu ku bombi afudde kansuubire ti ebikwatagana ku nsonga y'ebigambo ebiyimirizaawo obufumbo tugitegedde kati omulundi ogujja tujja kuba ate tulaba ekirala tusaba allah tugase n'ebigambo ebyo ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته